nga abateesa bangi bateesezza ebigambo ebyamakulu besiyinza kuddamu kumenyaamenya. Ekikulu kyaffe amaloboozi gaffe buli ayogera amaloboozi gaffe twatandise ogata siddi weziri. Abatayagala kubeera nti bateeka bakwata mu nsawo yaabwe naye nga baagala okuwulire bakwata mu nsawo yaabwe okubeera nti balwanirira Obuganda. Mugende ku YouTube teekamu ekigambo emiramwa ejja kuwemera emiramwa tugenda tugiteekayo mpolampola sooka owulire egyo gy'osoosa okubeera nti ogisanzeeko naye nga buli kigambo kyonna ekyateesebwa okuva ku leediyo ababaka okuva emiramwa gino we twatandika tugirina tujja kiteekayo weewulire engeri gy'oteesaamu engeri gy'olumirirwa Obuganda n'engeri gy'oyagaliza Obuganda. Ne CD era tuli mu kaweefube ekyo tutunula waba treasury abaffe betulina okubeera nti CD twagala tuyite makubo gonna agasobola CD tujjazzo kubisa YouTube mugendeyo gera abayimbi we bakola nga batunda kwegamba ebintu byabwe naye fe tuwa abantu okumanya ki ekyetaagisa okumanya okubeera nga benunula mu lutalo luno lwe tulimu. Bannange tukomekereza programu yaffe y'olwaleero nga abateesa mwenna ababadde mu chat tubalabye mwebale kuteesa abateesa Kasolo Mulongo Kibandula Ezike Radiko Ingini Yakaggwa mwenna mwebale kubeera nga mujja mulaga obulumi ensi yaffe Buganda nga mulumirirwa abanaku abatakyalina naka sente zugula kawunga kufumba buugi bafumbire abaana banywe abantu ne bafiirwa emirambo ne baba nga ate bagulayo migule mu malwaliro. Mwebale kujja kubeera nga muleeta endowooza yammwe n'okuteesa nga muteeseza Obuganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala kampe Buganda tebwasaba asobole okuggalawo programu yaffe y'olwaleero nga bulijjo bwakola. Saba Buganda tebwasaba Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindaalo kako. Neyanzege awangaale nnyo Ssaabasajja omulamuzi wa Buganda Kabaka wa Buganda. Twebaza ababuliza baladiyo eno yonna gimusinzira okutuwuliriza. Twebaza abantu ng'omukulu Eise Radiko okulaba nga bagezezzaako okulwanira Obuganda. Emirimu gye twagiraba ku YouTube nga bali mu ekyo kitabamiruka bakagwa ensonyi bibateekawo oba okujja okwewaaniramu. Tuba tunenya Abaganda tulina okujjukira abasajja nga bwe batugambyeko bamasaazi badakitaali nti abantu bangi bajja ne beekweka kino kiki kye nabagambyeko era nze ku lwange abo mbayita abeeyita Abaganda. Omuntu bw'alya mu Buganda olukwe Obuganda aba buvuddemu kuba bagezaako no batuyingizaamu nti ate ono yafuuka Omuganda. Enze kintu kyempakanye nnyo tosobola kufuuka Muganda tosobola kuyingira mu Buganda ozaalibwa nga oli Muganda. Olulimi Oluganda tulujjakkalira abatalujjakkalira beebo abamalawo olulimi Oluganda. Kituganyi oba tukiwakanya tera wavaayo abo abayagala okwekkusa naye waaviirayo n'amalawo ensi yaffe Obuganda waaba abuviiriddemu. Tutuuse enkomero ya programu yaffe nkola ya laadiyo eno okubeera nti bwe tuli Baganda ba Katonda
tuggulawo nga twekwasa Katonda era nakano twessa mu mikono gya Katonda bwe tuti. Tonda Namugereka Kabambansi Buganda n'eggulu tukoowola nga tukusaba otwongera amaanyi ag'omu kifuba n'ag'omu bwongo ag'ogwo wabajjajjaffe okulaba nga bataasa olulimi, bataasa ettaka, bataasa Abaganda nga balwana naye bagibwako ebitundu byabwe. Ayi Mukama Katonda ate nabisobola okubyeddiza. Tusabira abakulu b'amasaza, abakulu b'ebika bya Buganda nga gino gy'emisingi egikola Obuganda, naye ng'olwaleero basannyalazibwa nnyo olw'enjegere n'amaanyi g'omulabe. Ayi Mukama Katonda obawa amaanyi agasobola okuzzaawo empagi za Buganda ezo enkulu obwenkanidde awo. Tusabira laadiyo y'Abaganda ababaka ate n'abalabe baffe Bannayuganda bafune okumanya, bave mu bujinga babenga bafuuka ebikajjo ebirimu supu, basobole obutasaanyaawo kuba n'okwagala ewaabwe, kubanga Mukama Katonda wa Buganda tukimanyi bulungi nti omwoyo gumu n'emmeeme emu weewaawo bweza. Amiina. Ffe bazzukulu ba Buganda abeegatte mu kibiina bazzukulu ba Buganda International, era nga ffe tubakanye n'omulimu gw'okutaasa ensi yattu, ne tweweera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka Ntayibeene w'Olusimbe VV we tulese n'amazzi ne tuganywa. Ssaabasajja Kabaka owangaale n'Obuganda bufune obutongole bwabwo. Muganda nge Mutabaazi. Weebale nnyo, weebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale era gundegunde nga tukomekkereza pulogulaamu yaffe y'olwaleero. Mwebale nnyo abawuliriza kubeerawo era nga tutera okusabira ennyo nga ko tukasembyayo Baganda baffe abali e Buganda abafiiriddwa, abayingidde amakomera ku bwereere, abafunye ebizibu, atafunye ssente yakulya kyaggulo. Mwenna tusabaye Mukama Katonda abawa obuvumu, mube bagumiikiriza, amagezi mugateeke ku nsi yaffe Buganda, nga mwebuuza lwaki ebyo bibeera ku ffe Baganda, naye Mukama Katonda abagumye. Bijja kuggwa, musule bulungi, mweraba. Tujja kuddamu tuwuliziganya ate enkya ku ssaawa eza bulijjo. Akuume.